Lunaku olwaleero abakyala bali mu bizinesi ez'enjawulo nga beegattira mu kibiina ki Uganda Women's Entrepreneurs Association Limited basisinkanye okukubaganya ebirowoozo ku ngeri y'okwongera okusitula bizinesi zaabwe. Abakyala batotodde ebimu ku bintu ebibasoomooza mu kuddukanya bizinesi zaabwe omuli ne gavumenti okubabuusanga amaaso mu kugaba ssente ez'okuyamba abantu abali mu bizinensi. Minisita omubeezi ow'abaliko obulemu Asamo Helen Grace agamba gavumenti etandiseewo kaweefube ow'okuyambako abakyala bonna abali mu bizinesi entonotono okulaba nga zikulaakulana zitukane n'omutindo. But as government we have come up with a lot of legal frameworks, things like the gender and equity budgeting process which looks at women, the gender parity policy which brings women onto the same level, and all the programs that do business like the PPDA. We are giving 15% of procurement to the women to enhance their capacity to business. Ono agamba nti ebiseera ebisinga abakyala babadde basanga kaseera akazibu okufuna ssente za gavumenti nga abakyala bangi basuka kubasaba bitundu 15 ku buli 100 ate okubawa ssente. So that one inhibits us because we don't yet have money. Many banks do not trust us with money. They trust you with money when they ask you questions like, who is your husband? Who is your so and so? They want to know who is always behind you. These questions don't go to the men. The men come and they say, boss, sign these papers and you go. So that one inhibits. Whereas government has given us a 15%, there are still very few women who can access the 15%. Ronald Tumuhairwe okuva mu kitongole ekiriwo okulondola emirimu gy'ebitongole bya government, the Public Procurement and Disposable of Public Assets Authority, agamba balina enteekateeka okulaba ng'abakyala bongera okuganyulwa mu nteekateeka za gavumenti. Twetaaga okuteekawo emiwaatwa abakyala mwe bayinza okuyita okwetaba mu mirimu gino. So ekyo kye kyaleetawo ne mu nnongoosereza ey'etteeka erya PPDA omwaka oguwedde akawaayiro akagamba nti bwe tuba tukola emirimu gya gavumenti tulina okuteekawo emisoso abakyala mwe bayinza okuyita ne baguza gavumenti ebintu bye bakola ebyo gavumenti bye beeyagala okugula. Ssenkulu w'ekibiina ekitaba abakyala abali mu bizinensi ki Uganda Women Entrepreneurs Association Limited, Connie Kekihembo, agamba batandiseewo ekitebe ekigenda okuyamba abakyala okwongera omutindo ku bintu byabwe kw'ossa okwongera okubabangula mu byenfuna. We believe that 1 + 1 = 2. So we're going to bundle together our items and have volumes and increase our revenue. So we have set up, so far we have 176 cooperatives across the country that UWIL has facilitated the formation. We have gone ahead to nurture a number of groups to come together, women groups. And the reason is that much as the women are doing small entity or few products, but they can bring them together. We are working on standards and ensure we can actually even export. Titus Jemba, BBS Telefina, Agesigika.